Yes mukashyaka ntuvolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu enganzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ngekutusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekanye. Okay bananga abatulaba ndi mukosefu naye tujja tutambulirawo mpola nakawombe shifa hope nga bulijjo tulese surprise no mu kitundu ekimu gye baatutumye twatambudde dda twazedde era twatuuse dda. Sometimes tetwagala anyway due to ba clients betuze tukolera omuntu agashifa kasita gwoba otegeddeyo okutuuka otuuse tetwagala nnyo abantu abamu unless ng'omwali okke nakyo but abamu tetwagala nnyo odirecting ennyo waka waffe oweta otyo oyambuka otyo olinnya akasozi nsuubira mugenda mukitegeera but abamu era wolaba nga nkikoze baba bali okke era abamu emba sikikoze alright bwe tetuyingiddewo twatambudde dda tutuuse n'obudde buwungeeredde ddala wabadde wawambumukko ebinnya enguudo si nnungi tuzzeeko mu kyalo nga bw'omanyi ekyalo bwe kiba tulese surprise mwana muwala bamuyita amuge gwe tuzze okusurprisinga surprise eyo yavudde eri omwami we omulungi Roni yatutumye n'agamba Shifa mukyala wange yagenzeeko mu kyalo kujjanjaba maama we yagenze kulaba ku mukadde naye mutwaleyo ku birabo mutwaleyo ku keeke mukyala wange njamugamba I love you so much mutwale ku sukaali mukadde anyweko mutwale ku gomesi mukadde ayambaleko kati obuzibu bwe buvudde wetutuuse ewaka mwana muwala waabeera ew'omukadde we baatulagiridde waabeera tugenze otuuka waate neeka ne batugamba taliiwo nti ate bw'ajja mukyalo ewaka si waabeera oba mukitegedde nti bw'ava e Kampala najja kati okay ayina ewaabwe wa mukadde naye ndowooza nga bw'omanyi abaana bw'otuuka eka maybe simanyi I don't know but ewaka we tubadde for privacy mukadde sibakutte kuba ne gwe mbadde njagala ate tabaddeewo naye ne bandagirira ne baŋŋamba nti waali ewaka yajja 2 days ago naye ne bandagirira waali nti ayina edduuka waali ne mbabuuza mulinde akomewo ne baŋŋamba nedda tajja kudda gy'oba omusanga oba ayitirako wano n'atubuuzaako biki n'ayeyongerayo so kantuukewo ku dduuka tubuuze amuge nja kuba mbagamba ebisingako awo ate namwe mugenda bba mubiraba naye ng'omwami eyattumye ye Roni eyatutise surprise so tuzze eri omulungi we n'aŋŋamba kati ate mbadde siyinza kuleka eri ewa mukadde nti ate mukadde ono sukaaliwo ffe ebirabo katubiwa amuge yajja okubyawuzaamu amanye nti kino kigenda eri maama kino kyange so just bampe keeke eyo tugende eri amuge bana just no tuli ku kkubo keeke mugiraba eriko I love you so much nsonga za mukwano so mwami n'agamba omanyi Shifa ngenda ba nkubye ejjinja limu ebinyonyi bibiri bulijjo njagala nnyo surprisinga nazaala wange kati ate nga njagala surprisinga mukyala wange kati since amuge azzeeko ewa mukadde kakitegeeza ngenda ba surprisinze omukyala nga ne nazaala mu surprisinze omulundi gumu ne mugamba ye tuba tukibaze bulungi so nga bwe mutulaba katutuukeyo eri omulungi wa Roni bangambye bandagiridde era akaana akandeese nkagambye ddayo ne kaŋŋamba awaawo ne kagakomaawo nengeddeyo so ebigere bino tuzze tuleete surprise eri omulungi amuge abeeno gye bali nkukanze ate bannange jasi jangu onsitulireko bannange soko jo onsitulireko wallahi banna sorry nkukanze bannaye gwe ngontegedde mangu omuntu abamu asooka kugamba kandaba ono Shifa oba si yeye jangu tunyumyemu
Nvudde mu kibuga. Otusooja wano. Bandagiridde by the way. Ani akulagiridde ani ono? Anti labayo ntuuse ewaka nga toliiyo ne bandagirira. Ani ogwotayogera linnya? Wanje? Ani gwotayogera linnya? Bantumye ku surprise. Ani anti talina mannya? Nziruka. Talina mannya? Okay, anti jangu oterere wano tunyumye. Soko mbuulire nze. Kale, bannange. Mbuulira nti Okay. Asimanyi akola biki? Munnange bantumye okukolera surprise. Ani? Omwami wo omulungi akwagala ennyo. Ani? Sweetheart wo. Nange simanyi nnyo kubanga olabye era keeke kuliko nti I love you so much. Kitegeeze yantumye omwagalwa wo akwagala ennyo. Ogamba no Moses. Wanje? Ogamba no Moses. Ani Moses? Santi soko otuule twogere. Wala impulira kamunguluze nze gwolaba wano. Tutuule wano. Nze ntuule wano kanneewa akatebe. Naawe otuule awo. Tunyumye. Already, omaze n'omwogera. Tuula wano kati tuula wano bwe bati tunyumye. Tebakulaba. Junior tomukwata omukyala kwata nze kata. Ye baani abo? Ye baani abo n'ebikamera byabwe? Nedda jangu tali kukwata. Be baani abo n'ebikamera byabwe? Akwata nze. Mwagala kuntunda? Ajangu. Nze ebyo sibyagala. Ate nakatunda bameka omumanyi bulungi kuba ogambye shifo tumusoote. Abantu mwefuula mwafuuka bakyefuula. Jangu owulirize tutuule twogere. Bantumye ku surprise. Mwafuuka bakyefuula z'abantu kyabeesiga nze. Ate nga twefuula tutya. Gye tukunoonyereza tobaddeeyo ne tugamba tulina okukufuna. Lese surprise. Yani? Yiyo surprise naye waliwo eyatutumye. Anti temumwogera mannya. Anti gwoba omumanyi omwagalwawo omwami wo. Bannange. Omwami wo ye bano abakamera baaki? Jangu. Anti ayagala ye yabitutumye era tubikoze nga bwe yabitutumye. Nze ate nemugirako ne kamera. Anti aba ayagala kufuna evidence nti Shifa yatuuse n'ebirabo yabitegese nga bwe nabimugambye. Kati ampita muyaaye? Yinze gwayita omuyaaye siggwe. Alabika oba mbuusabuusa. Tasobola kubuusabuusa sha. Just nze gwayagala munnaaye kati okukakasa nti kituufu ebintu omuntu wange abifunye. Okitegeera? Bannange oba omumpe ku ssimu. Anti jangu wano. Jangu twogere. Ngenda mukuwa. Ani ogambye osuubira ani? Wangambye ani Moses. Moses. Kyokka tuyagala nakuntunulako. Ate ensanyukira. Ate muneemuleese biri. Olagonjagala nnyo. Kyokka olugambye oyo Shifa banne okuva obwedda. Ebiri binkanze. Nesomye. Kakati mukwano. Ogambye osuubira Moses. Yoyo. Moses. So, nze sinnina namba ya simu mukwano. Nange omuntu bw'antuma. Ankubira simu kati siina bwe nkugamba nti ono yeye. Bannange. Nze bintu byammwe ebyo. Oba osooka ogamba owa kamera aveewo. Owa kamera? Anti owa kamera abikwatira muntu wo yekka eyantumye. Anti kakati olaba munnaye ebintu ebimu batebyagala nnyo okukola ki? Kwerabisa. Walisoose n'ogamba oyo n'akola ki n'avaawo. Yakwata biki ebyo byakwata. Jasikala abadde akwatira oli jjako kamera. Amukwatira biki? Kale agijjeeko. Ate abantu bafuuka na bizibu yeefuula mbu akwata kumbe ali ku birala. Agijjeeko. Naye agijjeeko. Bintu byakwefuulafuula. Agijjeeko. Mugobyewo. Gwe kati ani ogambye osuubira Moses. Nsuubira Moses. Omanyi lwaki? Andi kakati olaba ono Moses ye. Ntukuze ffenna ku kyalo. Nga bw'omanyi nti omuntu mukuze naye ku kyalo era ne bw'ogenda eri era n'owoogenda eri n'oddako ene w'omukadde. Amuge baba baki? Tuli bateeso. Kati bali Oluganda lukusumba oddako mu luteeso. Nze nkulidde eno. Njagala okuyiga tolina by'omanyimu eby'oluteeso. Yadde naako nze nkulidde eno.
Tomanyi wadde babuuza mu luteesa. Nze sibimanyi nyabo sibimanyi. Wasigaza linnya. Nasigaza linnya teri nze nkwidde no mu Buganda. Sikulidde eri waffe banzalidde mu kyova simanyi wadde naako. Wadde naakamu. So badde onnyumiza nti ono Moses abeera wano wooli. Wano era tovala yampangira kana aka business munnange. Tusobola okuba nga tubaawo. Moses. Bannaye nga musajja mulungi. Musajja mulungi munnange. Dindako kati kubanga baŋŋambye abeewammwe nti kuba mbadde ngenda kukulindira wali ewaka ne baŋŋamba si waakudda oyo musange eri. Wammwe baŋŋambye mbadde nkulindidde waka ne baŋŋamba toli waakudda. Toli waakudda nti oyinza oyitte bamanyi oba onayitirayo leero ne baŋŋamba nkusange wano. Era oli ose nonsanga wano. Obadde togenda kuddayo ewaka eri wamanyi. Mbadde sigenda kuddayo leero. Okay. Kati ogambye Kampala obeerawa? Awo Makindi awo. Kampala ngamba Kampala waliyo Roni. Bulidde ogera erinnya Kampala bwe nkubuze Kampala obeerawa n'ogamba Roni. Kati Kampala Makindi waliyo Roni. Naye mukazi wake. Roni ali Kampala. Ebimu tusaagala ogende nga tobibuulira buli omu. Sigenda byogera. Naye ebyekikazi obimanyi. Sigenda byogera. Junior ndoza naawe kamera wagijjeeko yagijjeeko tuli kunyumya babiri. Tonneefuulira munnange. Nze ndi nakapaco. Yinza vaano ng'omutwe ngwasizza. Abijjeeko laba tayimiridde na wano obwedda ayimiridde wano kati taliiwo. Abeereeyo. Makindi. Makindi awo. Makindi awo mmanyiimu olinaanye ki Makindi? Kubitaala awo nga ku bitaala awo. Awo ku militale awo ng'oyambuka. Ku militale ng'oyambuukiriza booti. Mu katundu kaawo mwembeera mu nnyabo. Mbitegeera ebyekikyala tunyumyamu nga bakyala. Nga bwe nkunnyonnyodde. Kampala waliyo Roni oli mufumbo. Kwata mpola. Nkukwata speed. Anti olutuuse wamada agambye shifa neyebikkirawo face ng'alinga alabye ekyentiisa. Anti ebikolwa byo mbimanyi. Sikumanyi naye ebikolwa byo. Erinnya nga lyafa. Era lyafa ddala kuba tokimanyi. Sina kyaddi. Ono nga asembera kiki? Nedda abadde alina baaviira abayitawo wali. Mukazi munnange. Kati oŋŋambye Kampala. Kati nkube essimu tumanye antumye. Kuba oŋŋambye osuubira. Lwaki ogamba nti? Kubanga oŋŋambye Kampala oli mufumba awo nga ku militale. Kati ate neeno oli. Kati maama akyogerako ki? Maama wange. Kubanga era be bandagiridde ewaka nti oli wano. Anti munnange. Maama aba n'enkwatagana ne muwala we. Era maama balina okumubuulirako nti maama kino na kino. Okay. Era maama takirinaako buzibu. Naako. Naakamu. Kati maama akimanyi nti oli mufumbo ku basajja babiri. Maama akimanyi. Maama akimanyi nti oli mufumbo e Kampala Makindi neeno. Akimanyi. Tatya tabeera ku bunkenke. Anti naye mukazi. Naye mukazi. Yabeerako mu buwala. Abyekiwala abimanyi. Naye abimanyi yabitambulira. Mbe kati ankolera ki? Nakula. Nja kati gwe naye bakyakusalirawo. Anize? Kituufu tebansalirawo. Kati nange neesalirawo. So kyeŋŋambye ne maama balina okigendera. Kati kambuuze ono omwami Moses kusetingira eno business. Yanterawo aka business. Kati bw'oba toliiwo business mugikola mutya yabeerawo omwami? Abeerawo. Abeerawo. Bw'oba ogenda e Kampala omugamba olagawa. Akimanyi nti oli mufumbo. Oli Moses ogambye. Moses akimanyi oli mufumbo. Moses akimanyi nti olina abaana. Kati ye akyogerako ki? Yankolera ekinze nakola kwerungiira. Anabeera okukayukanira nze. Naye nga wondaba onobeera busango nnyombesa. Anti face go agikwese. Singa twakubye ku bufaananyi n'onyuma ate olabika bulungi. N'engeri gye mwazzeemu nammwe byankanzeemu. Engeri gye mwazzeemu byankanzeemu alo. Bannaye amuge. Kaakati amuge ogambye wano wooli ewaka wa Moses yakukolera business. Era gw'osuubira okuba nga ye yantumye. Lwaki gw'osuubira?
kuba gwe mmanyi. Lwaki osuubira Moses nti ye yatutumye? Anti nkugambye gwe mmanyi. Roni tomumanyi? Anti ongambye olina ne Roni. Bannaye ye ng'ombuuza ebibuuzo bingi. Sorry, anti nedda njagala tubeere kkiriya. Ongambye eno oli wa Moses. Business Moses yagikola mubeera wano. Kati yakala nziringanenga mu luyimba. Sorry. Anti ze wembiddingana. No, njagala mbitegeere kubanga omuntu yantumye yaŋŋambye wemmala okutuuka mukubira essimu then nzijeyo ebirabo. Kati yakugjayo birabo obudde ndaba bumuzibyeko. Mumbuulire. Kubanga lwaki kuba bw'oba nze badde simanyi nzize nga simanyi naye ku bombi sikakasa oba Roni oba Moses ye yantumye. Neze kye neewuunya nti gwe lwaki olowooza Moses yakikoze watyanga Roni. Lwaki nkugamba Moses? Moses ono golaba tuvudde wala. Ate alina bingi byankoledde. Ate atijja gwolaba oyo. Naye abakyala laavu mugiyita kutijja. Anti munnange ebyomukwano kyosanga kyokola ki? Kyokiyita. Kati nga nkugambye okuva mu buto bwange tuzenga twagalana. Moses mweyagala bino ebyekito bannange eyo laavu teggwaawo ngitegeera mukazi tukuze twagalana. Okitegeera bwe bayita ba first cut. Kugamba omuntu yasooka mu bulamu bwo naawe obimanyi. First cut is the deepest. Olaba bakikubamu n'akayimba. Okitegeera. Kati nze kugamba nti Moses kubanga olaba yanterawo n'akaduuka. Okitegeera. Nze gwe nsuubira kale nze n'okusinzira nze era abakyala kati nkulaba ng'omukyala era ayina ebibalo newe Kampala era ayina byakola. Singa Moses yali asinga towantawanye genda mu Kampala wandisigadde ku kyalo. I mean singa Roni yali asinga wandisigadde ku kyalo kyammwe n'ogamba ono anteereddewo edduuka ate n'edduuka ndaba ppya. Nedda nnyabo. Kuva dda bagenda okutwala okuwasa eri nga weeriri. Kati oli senga abadde alina byakola saalize ne wa Moses. Oyinza oba alina byakola naye nga toli mu mativu. Nedda. Nze mukazi mbimanyi. Ono kati eri oba okolayo kikale. Era obeerawo kwegayaalizaako eyo kumalirako eyo. Oyagala kugendako mu kibuga? Nze ugambe kale nze omusajja basimanyi oba lwaki mwagala. Kyoba ogamba. Ono kale bagwensinga okwagala mu mutima gwange. Kyoba ogamba kyekyo kubanga lwaki omuntu oba weekooya nti ate kati ndi Kampala. Ku bombi ani g'olinamu abaana bannaye nsonyiwa okuyingirira ebitankwatako naye tuwagambye tunyumyamu nga bakyala. Tunyumyamu nga bakyala naye gwe ninamu abaana y'oli. Kampala. Kampala. N'obeerayo n'ozaalayo n'abaana oba meka? Abaana bali bameka? Abaana bali 3. Baweze. N'obeerayo ng'olina abaana 3 nga weegayalizayo bwegayaalize. Obeerako ne gw'oyagala mu mutima nga wadde munaku. Aliwo omunaku. Nga talina bulungi kati aliwo gw'oyagala aliwo omaze n'oyogera ekituufu. Kaakati ono oweeno ye munaku naye omwagala ku mutima. Talina bulungi kasente. Nkozi omunaku kitegeeza y'atalina. Omunaku kitegeeza bwavu. Kale talina bulungi kasente. Si byawulo obunaku n'obwavu. Kale kankugambe bwe nti mu bufunze nti talina bulungi kasente naye kale alaga nti afaayo. Ate alina omutima ogwagaliza. Kati omutima gwo gwagala ono. Gumwagala. Alina omutima ogwagaliza. Alina omutima ogwagaliza. Nze nkubuulira. Ate mwava bya buto. Ate twava dda. Newobeera lino omukweza gwe yamudisappointing okugenda okufumbirwa ku Kampala. Namukola kinene. Kyennamukola? Teyanyiiga. Era anyiigamu naye munna olw'okuba nti omuntu oba omwagala era asonyiwa. Yansonyiwa. Kati yakitwala atya buli woosiibula ng'oddayo eri? Anakikolera ki? Kuba nze yaŋŋamba nti tomanya nange olunaku lumu olikola ki? Olinzaalirayo ku kaana. Akulinze olunaku lumu omuzaalirayo ku mwana. Bwe biritabuka eri nze ndikola ki? Ndijja ate nga omanyi sosobola kumala gavaayo nga nina abaana. Okitegeera?
kati so okwata mpola mpola kati tolina ovayo inayo abaana nono omusajja wo weterekera ye walya ninze yakugamba akulinze yaninze kati ova buvi Kampala ojja oyingira buyingizi straight mu bizinensi yo mpaka buli kiwamu wange wabula oyina emirembe nze nkwegombye nze ndeka n'okunteka nkole ki kati ogambye tukubire Moses yakoze surprise kuba yaŋŋambye bwe ntuuka bayithawo neyantumye yantisse mulimu kko ebirabo byo n'ebyamukadde lwakuba gwe okayise katijja ate nga laavu naye bannange amuge nze amuge omuwala omuteeso oba omukyala omuteeso oli muteeso omukyala omuteeso atamanyi yeerabira oluteeso saalwerabira naye lwakuba nti banzaalidde muno sirumanyi munnange mu Buganda muno mu Buganda tebanzaalidde eri Soroti manya Soroti nze ndi wa muno kijagamba nti manyimu n'ekimu okay kati kankube essimu kuba kankube essimu tukubire Moses amanye nti natuuse nkubireko omwana oyo omuyita na mwana bannange oba muyite naki simanyi nakumanya muyita bunnyaki obunya oyagala mugambe naawe obubbe oŋŋambako naye ekibi wakwese bannange face sebo oli mu position otunula eno wankwese face kyokka oli mukazi mulungi bitya halo osiibye otya gyendi sebo sibeta sebo bana budde liki oba otuuse natuuka sebo natuuse naye bannange eno wala nanange nkitegedde wala naye ekisinga amakulu mukyala wange ateebye bannaaye mukyala wo akute ate onkozi oŋŋambye njakwogerako naye waŋŋambye ani yakoze surprise Moses nsooka ojja nti eddoboozi lye hello Moses hello nnyabo Moses hopu mama tufudde onoloni kyokka naawe Sharifa onoloni hopu banneetaa kuntabula sagala kuntabula oyo omukyala agambye ani okoze otyo onose gundi sironi bannange gwe amuge taakummanyira bulijjo ŋŋamba nti ovawako ogenda ogenda kweraaya bale mumpe okusiba mumpe buuna kuwulira simanyi nze nagambye namba ya simu basimanya era okeekyaluse todda wange oyo omukyala omulaba soka owulira nti labayo alina kyempuliriza saagala oyasamirire ng'obugege obukalu gwe jangu owulirize oyo tota w'abaana bange oliko ki kati gwadalaga wa olaba nti ondabudde amaka gwadde ogenda omanyi ngenda kusula ewuwo nze nkubuulira ngenda kusula ewuwo okutujjako simu omusajja oyo kati angobye ngenda kudda wanze ewuwo wenze bannange oyo omukyala gw'olaba hopu basatu balamba omukyala omukyala agamba ngenda wamama mulabako twafiiriddwa twakoze kino nakino 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 gye Moses simanyi Moses embagala ya Moses taliimu kati Moses ayinza omutonera ebirabo oba bannaaye olaba byokoze anti asobola otereera jangu twogere naye tumutereeze twogere naye opa omusanze ewa wangi omusanze ewe watuukwe ali mu dduuka simanyi oba wewa ali ku dduuka ewa maama we gye wandagiridde gwe si gye musanze anti ye yabadde andagiridde owulirizaako lyandi kuba kati muyinza oba ayina bizinesi mukazi gwe tambula endagala osinga omanya akoze ekyo jangu anti omugambe sorry anti jangu mwogere ogera naye oveeyo anti nze ewaabwe simanyi bannange tata abaana ewaabwe male mukazi gwe nze namaze okufuna kyenjagala kati maze okufuna kyenjagala oyo omukyala mwezi musirusiru asigale ewa nnyina wante ebijjala ebyo nabera byabadde nkuwadde olujeyo oveeyo kati kubana obudde bugenzi otegeddeho ogambye nkole ntya mutwe omukazi muleke vaayo nkole ntya omukazi musirusi vaayo okwata ebintu byonna byonna nga obitutteyo
Uvekaliye Kampala kubanga temayine nnyina naye musirusiru kubanga naye aŋŋamba kennyini njemene muwala wange atuuse kumbe bazanyira ku mutwe kiki ekyakuleese ogwo halo wangi badde kugamba ekyakututte kyenakutumye nazo kitegeera kati gwosimbula busimbuzi vaayo obudde bugeze n'okugenda vaayo mwegeye ate mugambi takomawo ekirungi abaana yaŋambye wamma waŋambye otya wangi nedda kampitewo natambudde n'omusirikale mummotoka wonkwatirako mukwano bannaye kankuyiteko botambiratakanyama mmotoka boba tesakunviira kuyitawo ate nze abakikoze oba gwakyekoze kati mutwalewo kale ntudde kansule nsula ku kati kati bakuwadde obusente ojja otabula amaka gange ate nze kati ogeddize situuka genda ogeddize kati owulira essanyu nnyabo nga amaka gange gafudde weebale nnyabomuli wenkwe omwo yasangirira oli mubi nnyo omukazi bakuwadde meka mubuuze kwali ate nakirabidda nga mweyagala dda okiraba gana mufumbire nawe wangaleeko wangi ssebo olabye oyo mukazi musiru nzomanyi nkutegedde leero nkutegedde wabale kuntabulira amakanzi enkubuulire kale ntanakulabidde wemisana nga mweyagala wanzibira dda omusajja wamubba dda nze mweyagala dda mulaye wamozoola amaaso gamulinga entuleko wabula oba lwaki wantumye eno bannaaye mwetumye n'olyokojja eno olabika wasookedde wange n'olyokojja eno nze nakulodda mukazi gwe musana gwe ngwalabika oli muli wankweku bambi oli kweswaza naawe weeswaza byoyongera okukola kuba tuli ku kyalo kyammwe abantu bagenda kukuŋŋaana ku kyalo kyaffe kyeki bagenda kukuŋŋaana bammanyi olaba abantu batandise okukuŋŋaana ogenda swala bakumanyi webale kumutwala mutwale mukuwadde twala bawo anti mwapanze ebintu byammwe mujje eno mumulesyagadde munaye kusanyula tuyina wenyina oyita abadde yayimiriddewo musajja wayagadde kumweddiza sikyo mutwale mukuwadde yenna anti kyekyakuleese waze nnyini omusibidde n'obuviiri Halo. Muvuddeyo. Bannange, gwe kyoba omanya. Nvuddeyo. Gwe kyoba omanya mukyalawo mufumbo emirundi ebiri. Abasajja tulabyeko ku kyalo alina boyfriend we. Bino ebyokweyagala ebyekito yamukolera n'akazi. Ninamanyi gambe tulina abaana basatu
amanyi omukyala buli omu amanyi nnyo omukyala ategeereka buli omu amanyi omusajja alina omukyala aŋŋambye nze omanyi nze njogera mazima ate nze mmanyi oluusi oyinza okuba naye wantumye oba ng'olinamu okwekengera wantumye olinawo sayinzi z'olaba oba kyekiri kye waŋŋambye nti sapulayiziomanga nneera ng'omwoyo wange era yaŋŋambye omukazi agenda ewaabwe buli wikendi emubbiri twasibiddwa emubbiri miitingi namanyi bamubeererawo nga aba ageze kukola ki kyoba nagambye kagende buli wiikendi afiisa buli wiikendi alwaza buli wiikendi abeera alina kyanona ewaabwe bannange nessimu evuddeko bannange ensi eno nabagamba nti ensi eno nga tonnava mu nsi eno togambanga nti byonna nabiraba byaggwayo nze halo ndooza credit abadde akuweddeko mbadde gamba nti ye buli wiiki abeera afiisa abeera alwaza buli wiikendi aba mu kyalo buli wiikendi abeera mu kyalo nafiiriddwa ate mukadde sima y'eddagala talina gagenda mu ddwaliro yalina omutwala ntuuse bulungi ewaabwe nga wewandagiridde kati nze nina abagamba eki kubanga nina njogera naye nga ngamba wala wali waka taliiwo kubati bwe ntuuse ewaka nange ndowoozezza ng'omuntu oli ku kitundu weetooloddemu kuba ntuuse lwaggulu obimanyi omukyala abantu olw'eggulo beetooloolamu ku kitundu owulira kumbe bwe mbuuzizza ne baŋŋamba mbu musange gyali tagenda kudda kade kitegeeza omwana babakutuma mwana amumpitire buno obuzzukulu obuliwo waliwo obwana oba obuliwo bw'abaganda be waliwo obwana bungi bwendabyewo kati babakutuma mwana babakutuma kaana najja twandimaliza ya tetutegedde ate omusajja we oweeno yakimanyi nti gwe gy'oli ono Moses akimanyi nti waliyo Roni ye yawassa mukazi we era mbu yamulinda ojja biraba byonna ayogedde nanze mulaze abateka mu kadduka kaabwe bannaayi nga bwe nkola sente mu kadduka kaabwe kulaba nti ejjogosifa omukazi agenda siganye kagenda kudda Kampala nadda wange kyensaba mukadde nanditidde wali sukali ne tumumuwa kuba ye mukadde asigala jajja w'abaana era osigala munange olinayo abaana nange nina maama wange jajja wabajja ajja balalinda tokyamawo tobawadde obudde kati nkomewo nabyo komawo nabyo kale sebo agambye mbuye abadde takusuubira mbu asuubira Moses kuba yalina akatijjo anti enderi ndowooza gye beerinaani bannange ebisinga nno tabirabye mutuuseeko na keeke yokka talabye ebirabo birabye tubadde twetise ebyo amagomesi g'amaama ebikitabirabye bannange naye kati wamavaayo kati oba obadde osuspectinga omanyi bino abantu abamu akutumanga amazima ayagala mmanya mazima kyokka ng'ataagatya naye nze oba oyagala amazima ogafunye kati ebisigadde muneesootinga naye kyemanyi agenda kale ssebo baayi nange bwe tutyo bwe tukyaddeko ewamugo olunaku olwaleero gwe tuletedde surprise naye nga byenatandise nga mbagamba seefiiringa na bulungi ndi mugonvu mukosefu sigenda kwogera bingi mpulidde ng'omutwe gunzita naye nga mikwano nyongera obbajjukiza nti Hypex Studios bali awo najja nankumbi Busabala Road near Cobbins Motel beekwate gwe wenna alina ebifaananyi bye wandyagadde okukuba ku mukolo gwo gwonna abakola photography and videography obasanga ku 0754192434 oba nibasanga ku 0789343802 babayise Hypex Studios ate nga nkujjukiza nti ababbunga Comfy Homes ate nga era ziri listed on Airbnb beekwate gwe wenna akomawo Uganda for vacation wanditaaze woowummulirako mukwano weetukwate ababbunga Comfy Homes bali ku 0772461976 oba 0701260881 oba
016175952751 bekwate waliwo security wayonjo nnyo tojja kwejjusa buli kimu weekiri kwata ngoyezo ogende owummuleko ate nga abeetaaze surprise oba abeetaaze anything from Hush Fashions be bambaza abagole gomesi gown party dresses na buli kimu ate bakuteekateekera omukolo gwo bulungi nnyo ddala oba oyagala kulanga naffe oba oyagala okulanga naffe mu programs zaffe ng'olina brand yo gyatukulangire tubeere nga tukwadvertisinga otusanga ku 0782101569 ebiba mu show zino tebiba byaffe wabula biba by'abantu nga kinoomu so omwami yatutumye bw'atyo bwe yakyagadde era bwe tukikoze so oyo abadde mukyala we oba mukyala we bajja kwesootinga but simanyi kyakwongerako awo so bwe kitasaanyudde oba tebigenze bulungi munaatusonyiwa eno show bweyito bwetambudde emyaka gyonna its reality bwe tukisanga bwe tukikuwa so bwe tusanga embeera ffe nga tugikuwa nga bwe tugisanze bwe tutyo amuge bwe bigenze n'abaami be ababiri baayagala musule bulungi mweraba bye bye kantambule ngende I'm not so fine n'embeera ate bwe ngisanze naye nnyongedde bulwadde bye bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate. Salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanonya bunonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulage waffe bwatyo nandaganyisa okumulage waffe Simyo kubana ye ono namusanga mu banka wamma tata lwe wantu molujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonya bwe yasaba kumulage waffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kandeyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera yagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu mulaba ndalimba
mazina